akbar Allahu akbar walillahil hamdu. Ali ku Bukedde TV 1 era nyongera okujjukiza nti tuli Kawempe Mbogo mu kusaala swalatul Eid. Enteekateeka zitambula bulungi nnyo, embeera y'obudde nzikakamu kubanga abasiraamu we batudde kibangirizi, omusana si mungi nnyo n'enkuba tetiisatiisa kutonnya. Ku main olabire ddala ekigenda mu maaso. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم سمع الله لمن حمده الله أكبر. يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. tumwebaze olw'ebingi byatusobozesezza okufuna. Allah tumwebaza olw'ebingi byatusobozesezza okusimatuka nga byanditukosezza naye n'atuwa n'ebitatukosa, era tuyise emikono mu maaso tugambe nti alhamdulillah. Allah oyo gwe twebaza obutasirisa ye mukyusakyusa w'embeera. Walina embeera gye waliko luli, olwaleero ekyuseemu, oluusi eyongedde okulongooka, oluusi ebizzeemu. Weesiimye okubanga watuukiriza ekiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala, era yamanyi n'ensonga lwaki yayagala osiibe. Naye bw'oba gwe tewasiibye, gw'omanyi lwaki tewayagadde kusiiba, era gw'omanyi ky'oli mugamba ng'akubuuziza ekisiibo eky'ekiseera ekyo kuba kye yali ayagala. Ekyokubiri, mu aya eyo Katonda yali yasembyayo n'okugamba nti la'allakum tattaqun. Lwaki mbateeseeko okusiiba? Musobole okufunamu ttaqwa. Njagala okukubiriza era n'okwebuuza oba ku kigambo ekyo ogenza okumalako nga kakiko opikinze koolabika ng'okongedde ku ttaqwa gye walinanga ekisibo tekinnatuuka. Bw'oba batatonatuuka tekinnaba kubeera leeti nnyo, baako kowulira ogambe nti mu kisibo kino kati kano nkapikinze ngenda kukatwala. Bw'onooba tokikoze onooba ofiiriddwa. Tusobotera omukisa mu byenfuna zaffe, bizinensi zaffe, mu mirimu gyaffe, mu maka gaffe, mu bantu baffe, bwe tukolagana nabo abatuliraanye obatuteeremu omukisa. Otuwe enkolagana ennungi, buli muntu abeere ng'atunuulira munne ng'omuntu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mutukoledde omulimu omunene. Wa barakallahu fikum.